Esula 40. Naye kaakano owulira gwe Yakobo muweereza wange ne Isirayiri gwe nalonda, bw'atyo bw'ayogera Mukama eyakukola n'akubumba okuva mu lubuto, anaakuyambanga nti, totya gwe Yakobo muweereza wange, naawe Yesuluuni gwe nalonda, kubanga ndifuka amazzi ku oyo alumiddwa ennyonta, n'emigga ku ttaka ekkalu, ndifuka omwoyo gwange ku zzadde lyo n'omukisa gwange ku ndaayo, era baliroka mu muddo ng'enzingu ku mabbali g'emigga. Walibaawo aligamba nti, nze wa Mukama, n'omulala alyetuuma erinnya lya Yakobo, n'omulala aliwandiika n'omukono gwe nga wa Mukama ne yeetuuma erinnya lya Isirayiri. Bw'atyo bw'ayogera Mukama, kabaka wa Isirayiri, era omununuzi we, Mukama ow'eggye nti, nze ndi wa lubereberye era nze ndi wa nkomerero, so tewali Katonda wabula nze. Era ani nga nze aliyita n'akibuulira n'akinteekerateekera, kasookedde nzizaawo eggwanga ery'edda, n'ebyo ebijja okujja n'ebyo ebiribaawo babibuulire. Temutya so temutekemuka, obwedda saakubuulira ne nkiraga, nammwe muli bajulirwa bange. Waliwo Katonda wabula nze? Weewaawo tewali lwazi, nze siriiko lwe mmanyi. Abo abakola ekifaananyi ekyole bonna birerya, n'ebintu byabwe eby'okwesiima tebiriiko kye birigasa, n'abajulirwa baabwe bo tebalaba so tebamanyi, balyoke bakwatibwe ensonyi. Ani yakola Katonda oba eyasaanuusa ekifaananyi ekyole ekitaliiko kye kigasa? Laba, banne bonna balikwatibwa ensonyi, n'abakozi ba mu bantu bonna bakuŋŋaanyizibwe wamu bayimirire, balitya balikwatirwa wamu ensonyi. Omuweesi ng'aweesa embazzi n'ayisa mmanda n'agisennyenta n'ennyondo, n'agisaaza n'omukono gwe ogw'amaanyi, weewaawo ng'alumwa enjala amaanyi ge ne gaggwaawo, nga tanywa ku mazzi n'ayongobera. Omubazzi ng'aleega omugwa, ng'akiramba n'ekkalaamu, ng'akisaanya n'eranda, n'akiramba kyonna n'ekyuma ekigera, n'akifaananya ekifaananyi ky'omuntu ng'obulungi bw'omuntu bwe buli okutuulanga mu nnyumba, nga yeetemera emivule n'atwala enzo n'omuyovu, era yeenywerezaako ogumu ku miti egy'omu kibira, ng'asimba enkanaga enkuba n'egimeza. Awo eriba ya nkwe eri omuntu n'agitwalako n'ayota, weewaawo ng'agikoleeza n'ayokya omugaati. Weewaawo ng'akola Katonda n'akisinza, ng'akola ekifaananyi ekyole n'akivunnamira. Ekitundu kyakyo ng'akyokya mu muliro, ku kitundu kyakyo kw'ajja okulya ennyama, ng'ayokya njokye n'akkuta. Weewaawo ng'ayota n'ayogera nti, owa, mbugumye, ndabye omuliro. N'ekitundu kyakyo ekifisseeko ng'akifuula Katonda ekifaananyi kye ekyole, ng'akivunnamira n'asinza, n'akyegayira n'ayogera nti, mponya, kubanga ggwe Katonda wange. Tebamanyi so tebalowooza, kubanga azibye amaaso gaabwe n'okuyinza ne batayinza kulaba, n'emitima gyabwe n'okuyinza ne batayinza kutegeera. So tewali ajjukira, so tewali kumanya newaakubadde okutegeera, n'okwogera n'ayogera nti, ekitundu kyakyo nkyokezza mu muliro, weewaawo era nsisse omugaati ku manda gaakyo, njokezza ennyama n'engirya. Ate ekitundu kyakyo ekifisseeko n'akifuula eky'omuzizo, n'avunnamira ekisiki ky'omuti. Ali evvu, omutima ogwalimbibwa gumukyamizza, n'okuyinza n'atayinza kuwonya bulamu bwe, newaakubadde okwogera nti, ekyobulimba tekiri mu mukono gwange ogwa ddyo. Ebyo bijjukire ggwe Yakobo, naawe Isirayiri, kubanga ggwe muweereza wange, nze nakubumba, ggwe muweereza wange, ggwe Isirayiri sirikwerabira. Nsangudde ebyonoono byo ng'ekire ekiziyivu, n'ebibi byo ng'ekire. Komawo gye ndi, kubanga nakununula. Yimba ggwe eggulu, kubanga Mukama ye yakikoze. Mwogere waggulu mmwe enjuyi ez'ewansi ez'ensi, mubaguke okuyimba mmwe ensozi, ggwe ekibira na buli muti ogulimu, kubanga Mukama yanunula Yakobo era alyegulumiriza mu Isirayiri. Bw'atyo bw'ayogera Mukama omununuzi wo, era eyakubumba okuva mu lubuto nti, nze Mukama akola byonna, abamba eggulu nzekka, ayanjuluza ensi, ani ali awamu nange? Atta obubonero obw'abalimba era alalusa abalogo, akyusa abagezigezi okudda ennyuma n'ensiruwaza amagezi gaabwe. Anyweza ekigambo eky'omuweereza we n'entuukiriza okuteesa kw'ababaka be,
ayogera ku Yerusaalemi nti kirituulwamu, ne ku bibuga bya Yuda nti birizimbibwa, nange ndigolokosa ebifo byamu ebyazika. Agamba obuziba nti kalira, nange ndikaliza emigga. Ayogera ku Kuulo nti musumba wange era alituukiriza bye njagala byonna. N'okwogera ne njogera ku Yerusaalemi nti kirizimbibwa, era agamba yeekaalu nti omusingi gwo guliteekebwawo.